Essula 10. Waaliwo omuntu mu Kayisaliya erinnya lye Koluneeriyo, omwami w'ekitongole ekyayitibwanga Ekitaliyaano, omwegendereza, atya Katonda awamu n'ennyumba ye yonna, eyagabanga ebintu ebingi mu bantu, n'asabanga Katonda ennaku zonna. Oyo n'alaba mu kwolesebwa mu lwatu nga mu ssaawa ey'omwenda ey'emisana, malayika wa Katonda ng'amuyingirira, ng'amugamba nti, Koluneeriyo. N'amwekaliriza amaaso, n'atya n'agamba nti, kiki Mukama wange? N'amugamba nti, okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda. Era kaakano tuma abantu e Yoppa oyiteyo omuntu Simooni, erinnya lye eryokubiri Peetero. Oyo yakyazibwa omuntu Simooni omuwazi w'amaliba, n'ennyumba ye eriraanye ku nnyanja. Malayika yayogera naye bwe yagenda, yayita abaddu be babiri ab'omu nnyumba, ne serikale atya Katonda mu abo abaamuweerezanga bulijjo. Bwe yamala okubategeeza ebigambo byonna, n'abatuma e Yoppa. Awo ku lunaku olwokubiri bwe baali nga batambula abo, nga banaatera okutuuka ku kibuga, Peetero n'alinnya ku nju waggulu okusaba nga mu ssaawa ey'omukaaga. N'alumwa enjala n'ayagala okulya. Naye bwe baali nga bajjula, omwoyo gwe ne guwaanyisibwa. N'alaba eggulu nga libikkuse, ekintu ne kimukkira nga kifaanana essuuka ennene, ng'ekwatiddwa ku birenge 4 okussibwa, n'essibwa wansi. Omwali ebisolo byonna ebirina amagulu 4, n'ebyekulula eby'ensi, n'ennyonyi ez'omu bbanga. Eddoboozi ne lijja eri ye nti, golokoka, Peetero, osale olye. Naye Peetero n'agamba nti, nedda, Mukama wange, kubanga siryanga kya muzizo newaakubadde ekibi. Eddoboozi nate ne lijja, gy'ali omulundi ogwokubiri nti, Katonda bye yalongoosa, tobifuulanga ggwe bya muzizo. Ne kiba bwe kiti emirundi 3, amangwago ekintu ne kitwalibwa mu ggulu. Awo Peetero bwe yabuusabuusa munda mu ye amakulu g'okwolesebwa kw'alabye bwe gali, laba, abantu abaatumibwa Koluneeriyo bwe baamala okubuuza ennyumba ya Simooni, ne bayimirira ku luggi, ne bayita ne babuuza nga Simooni, erinnya lye eryokubiri Peetero, yakyazibwa omwo. Awo Peetero bwe yali alowooza ku kwolesebwa, Omwoyo n'amugamba nti, laba, abantu 3 bakunoonya. Naye golokoka, okke ogende nabo nga tobuusabuusa, kubanga nze mbatumye. Peetero n'akka eri abantu n'agamba nti, laba, nze nzuuno gwe munoonya, kiki ekibaleese? Ne bagamba nti, Koluneeriyo omwami, omuntu omutuukirivu, atya Katonda, eyasiimibwa mu ggwanga lyonna ery'Abayudaaya, yalabulwa malayika omutukuvu okukutumira okujja mu nnyumba ye, awulire ebigambo ebiva mu ggwe. Awo n'abayingiza n'abaaniriza. Awo ku lunaku olwokubiri, Peetero n'agolokoka n'asitula wamu nabo, n'abooluganda abamu ab'omu Yoppa ne bagenda naye. Awo ku lunaku olwokubiri ne bayingira mu Kayisaliya. Koluneeriyo yali ng'abalindirira ng'akuŋŋaanyizza ab'ekika kye n'abaali mikwano gye ennyo. Awo Peetero bwe yali anaatera okuyingira, Koluneeriyo n'amusisinkana, n'amufukaamirira ku bigere n'asinza. Naye Peetero n'amuyimusa ng'agamba nti, yimirira, nange ndi muntu buntu. Ng'ayogera naye, n'ayingira, n'asanga bangi nga bakuŋŋaanye, n'abagamba nti, mumanyi nga si kirungi omuntu Omuyudaaya okwegatta n'ow'eggwanga eddala oba okujja gy'ali. Era Katonda yandaga nemenga okuyita omuntu yenna ow'omuzizo oba omubi. Kyenvudde njija nesigaana bwe nayitibwa. Kyenva mbuuza nti, kiki ekimpisizza? Awo Koluneeriyo n'agamba nti, kaakano wakayitawo ennaku 4 nali nga nsaba okutuusa mu ssaawa eno, okusaba okw'omu ssaawa ey'omwenda mu nnyumba yange. Laba, omuntu n'ayimirira mu maaso gange eyalina engoye ezimasamasa, n'agamba nti, Koluneeriyo, okusaba kwo kwawulirwa, okugaba kwo ne kujjukirwa mu maaso ga Katonda. Kale tuma e Yoppa oyite Simooni, erinnya lye eryokubiri Peetero. Oyo yakyazibwa mu nnyumba ya Simooni omuwazi w'amaliba eri okumpi n'ennyanja. Awo amangwago ne nkutumira, n'okola bulungi bw'ozze. Kale kaakano tuli wano ffenna mu maaso ga Katonda, tuwulire byonna by'olagiddwa Mukama. Awo Peetero n'ayasamya akamwa ke n'agamba nti, mazima ntegedde nga Katonda tasosola mu bantu, naye mu ggwanga lyonna lyonna amutya n'akola obutuukirivu amukkiriza.
Ekigambo kye yatumira abaana ba Isirayiri ng'abuulirira emirembe mu Yesu Kristo ye Mukama w'ebintu byonna. Mwe mukimanyi ekyayogerwa ekyali mu Buyudaaya bwonna, ekyasookera mu Ggaliraaya oluvannyuma lw'okubatiza kwe yabuulira Yokaana. Yesu Omunnazaaleesi, Katonda bwe yamufukaako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi, eyatambulanga ng'akola bulungi, ng'awonya bonna abaajoogebwanga Setaani, kubanga Katonda yali naye. Naffe tuli bajulirwa b'ebigambo byonna bye yakola mu nsi y'Abayudaaya ne mu Yerusaalemi. Oyo ne bamutta bwe baamuwanika ku muti. Oyo Katonda n'amuzuukiriza ku lunaku olwokusatu n'amulaga mu lwatu, si mu bantu bonna naye mu bajulirwa Katonda be yalonda olubereberye, beffe abaalya ne tunywa naye bwe yamala okuzuukira mu bafu. N'atulagira okubuulira abantu n'okutegeeza ng'oyo Katonda gwe yalagira okubeera omusazi w'omusango gw'abalamu n'abafu. Oyo bannabbi bonna baamulangako nga buli amukkiriza aggyibwako ebibi olw'erinnya lye. Awo Peetero bwe yali akyayogera ebigambo ebyo, Omwoyo Omutukuvu n'abagwako bonna abaawulira ekigambo. Ne basamaalirira abakkiriza abakomole, bonna abajja ne Peetero, kubanga ne ku mawanga ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu kifukiddwa. Kubanga baabawulira nga boogera ennimi ne bagulumiza Katonda. Awo Peetero n'addamu nti, omuntu ayinza okugaana amazzi bano obutabatizibwa, bano abaweereddwa Omwoyo Omutukuvu nga ffe? N'alagira babatizibwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo. Oluvannyuma ne bamwegayirira okumalayo ennaku nnyingi.